se eddagala erimu n'ayitawo bulambalamba n'atereeza obuliri n'agalamira bulungi nnyo ku buliri. Akikoze olw'ensonga nti taata kino yasimbyewo ekkuuli n'ategeeza nti saagala kuddamu nate kulaba na mulenzi oyo. Lubuto lwatali kumuluma ne Ssekuluma yenna katudde eruuyi. Okimanyi taata we ku kino obulamu bwange abuli bukiika. Let's not only think with our heart, but also think with our head. Kale mukasera kalukenyene. And I would done all the consequences to prove their love. Why can't you just do the same? Are you saying you don't care about me as well? Kyoyagala ogala nti ofaayo gyeni wadde n'akatono. Okay? My life is at stake here. Just obulamu bwange bwe buli mu buzibu kati wenjogerera. Okay. Kale. Is she at your place? Yes, she's at the house. Okay, you know what? Just give me 30 minutes and I'll meet you in your house, all right? Why can't we just go now? Era mu kaseera kalukenyene. Okay? Nina bye nnina okukolako. Nina bye nnina okukolako. Kati yeetaaga kulaga nti mwana muwala ono amuyambe basobole okugendayo bombiriri. Babeeko nate kye boogera ne mwana muwala Anita. Kati musajja wattu bambi Morgan ng'atambula sobole okweyongerayo. Weeregerese katudde eruuyi. Kale bwe tudde eri Nagagga bano ba bodyguard be. Ali ludda wa? She told me that she ran out of pads and that she wants to go and her period was already rushing. I have no option than to leave her. No, just listen to what this idiot is talking about. Why on earth would you allow her to leave this compound? Lwaki onkirisa ogenda maaso bani avaawo n'agenda? Lwaki wakikose? But she told me that no one could buy exactly what she wants. Era mu kaseera kano kennyini agamba nti okusinza ku mwana muwala Anita byemugambye yamutegesa nti teri n'omu asobola genda maaso bani amulemesa kyetaaga ng'akigamba gwe. Kati weetegeeze mwajange ngenda kujjako olusukusu ng'oli mulamu. Ngenda kujjako eddiba ng'oli mulamu. Singa nkikakasa ndi agenza kusingana musirusiru oli ngenda kujjako eddiba ng'oli mulamu. Omanyi ekyokukola. Era mu kaseera kano kennyini taata onaasuubiziddwa okuggyibwako eddiba nga mulamu. Omanyi ekiyitibwa okuggyako eddiba ng'oli mulamu. Sirusiru ono mukambwe obw'ekitalo. Oluvannyuma ennyo biki ebyaddirira weeregerese. Katulengera musajja wattu bambi yona Morgan yajja bulambalamba eruuyi. Tunuulira wekkaanye. Kale agenza okudda ewaka ne banne kiki kati ate akola ki wano bannange? Anita bambi zuka. I love you and everything. Nkwagala okamala okamase gwakoonakoonako tonyega. Anita bambi Anita ngamba Anita yibasetulo nabakituno atanyega muwadde sooka olindeko. Yasembera eruuyi. Anita genda mukwata. Anita wangi sooka olindeko. Ki ekiri wano? Ki ekiri wano? Leka bikooti. Musajja wattu bambi yafubutuka emisinde asobole okweyongerayo olw'ensonga nti kino kyo kimuyitiriddeko. Katulengera babodyguard abasindikiddwa taata wa mwana muwala Anita batuuse mbaka. Gamwana mulenzi Morgan
alina okuba nga ali wano kubanga abategeeza nti mugende eyo singa mukizuula nti gyali waliwo we yasuubisa okujjako olususu nga mulamu oba okumuggyako eddiba nga mulamu kati tulengera mu kaseera kalo kenyini onagenda tu aliwo naasowodde yesooka n'amwetegereza Anita iyi sogolege What? Eki? You killed Anita? Asa Anita? Amuse? Ha! Leka. Calm down. Kakana. Mogani kakana. What the problem is? Mbulia buzibu ki? Sibu. I don't know how it happened. Simanyi ekibaddewo. Just that Naye Anita is dead. Anita mufu. Anita mufu. Who is Anita? Anita yani? I hope she's not the daughter. Kansubire nti siye muwala wo mujase yagawumula. She's dead. Namuneeza nti ye. Eki? Talking about how Oyogera ku ki? Kibaddewo kitya ndisimanyi. This guy has been troubling my life for a very long time. And I've been telling her, I said, leave me alone. Omuwala wadde neesibyeko okutwala kaseera ne mugamba neesonyiwe. She's been disturbing me since. Abadde nnemeddeko nga ndi bukiika. She wouldn't listen. Now see what has happened. Kati laba ekibaddewo. I don't know why she died at her house. Simanyi lwaki afudde, simanyi afudde atya. Know that I left her in my apartment and I went to get another lady to come and talk to her that she should leave my house. And by the time I got back, she was dead. Kale mu kaseera kalo kenyini yagenda maaso bani yamutegeeza. together. Well, are you telling me that she died in your apartment? Kati oyagala oga nti afiiriddewo. My problem is, Afiiridde wange. Katonda wange. I've been trying to get this girl off my back and she wouldn't leave. I just need you to leave me and help me out because I know this. Kale mu kaseera kalo kenyini musajja wattu bambi ensonga zamusobera ne boosi we kennyini n'awulira nga bimusobedde olw'ensonga nti omuntu gwe bagambidde nti mune mwesonyiwe. You want me to believe that when you actually entered this flat, you met... Kakatudderoye. Yes, Inspector. The door was actually unlocked and I entered freely. Then I saw her lying down. I touched her. That was when I realized she was dead and I left to call my boss. And you want me to believe that? Oyagala nkikkirize ekyo? Yes, Inspector, that's what happened. Kikkirize Inspector. This is ridiculous. Kino nga kizibu nnyo. Yasooka n'ajjawo ne gaalubindi. Inspector. Kale tulengera kaseera kalo kennyini mwana mulenzi Morgan tuuka eruuyi nga bajjayo mulambo gwa mwana muwala Anita baguteeka mu mmotoka basobole okugwongerayo. Yelenzo ni mukwano gwe. Kati oli mukwate baba. Oli mukwate. Eki? Era mukaseera kalo kenyini. Musajja wattu bamunyweresaawo kaseera kalo kenyini. Mukazi wattu bambi yageza kugenda maaso bani awoleresa gwe sirika. Kozi ngwega nayo tukutwalireko. Oyana tukutwalireko. Oya tukutwalireko. Oba nedda. Yiyo. Nesimbulirawo. Yagezaako nenga buterere. Mwana mulenzi bamwongeddeyo. Avunaanibwa gwa butemu. Oli okufiira mu nnyumba yo manyi kitegeeza. Ate nga walabulwa dda omwesonyiwe. Kati bakulaga kaseera nkayiseewo biki byeddirira. Really, I do not understand where you're coming from. Do you understand what it means to have one speechless daughter murdered in... Simanyi wa gy'ovudde. Omanyi kye kitegeeza okuba nga olina omwana omu.
The evidence we have collected in our investigation so far suggests suicide, not murder. Era nga kigambika okuba nti sinziira ku bukakafu obusuuliddwa mwana muwala yeesanyisa awo sigamba nti bassemutte. Have you ever heard that I am lacking in anything? So what makes you think that kali bukaseera kano kennyini naggaggabuusa okimanyi nti omwana oyo yabadde talina ekyajula? All the evidence we have in this case. Agamba nti bukakafu bwonna bwe tulina ssebo We have butulaga nti sigamba nti yettiddwa wabula bulaga nti yesse. not a single one points to the fact that he was forced to take any substance. so what are you now saying? Kati oyogera ku kyaki? Suicide. Oyogera ku kyaki ekyokwetta? Taking the bastard that murdered my daughter. Kati ogesa ogenda maaso bba nti ku kino owoleresa omutemu eyasse muwala wange? I am simply telling you, sir, that not a single evidence. Namulikisa nti si kumuwoleresa naye tewali bukakafu bwonna bulaga nti yasse muwala wo. Get out. Oti wangi siwulidde bulungi. You asking for you, sir? Oŋŋamba ŋŋende. Of my daughter must be thrown into life imprisonment or else. Namutegesa nti obulamu bw'oyo eyasse muwala wange alina ogenda maaso nti aggalirwa kaseera konna ng'ali mu kijje. Otegedde kyolina ogenda maaso mba neomanya. Even a lawyer fresh out of school can get him off the hook. We do not have enough evidence to throw him in jail. Yamulegesa nti wali bukakafu bumala. Promise you that the man will be thrown into jail. Sir. Yamutunuulira. Manyi ebiseera bisinga waliwo ensonga z'olaba nga nsebu ddala. We are leaving no stone unturned. If your brother Kakatudde era we. innocent, I can show you. He's not going to suffer. Sir, I can tell you without fear of contradiction that is innocent. Mwana muwala genda maaso bba nennyonnyola ng'agamba nti ku kino kyonkakasa That he's not talina musango. dead. I understand. Ngitegeera. Found some merit in what you're saying, which is why, again, we are leaving no stone unturned. So don't you worry. Gubayita Jibola Dabo amanya g'oligina ne mwana muwala Kikaike ag'obusaale kw'oteeka ne Yuli Edochie. Which I am so sure he is not. Sir, please. You are the Director of Public Prosecutions. You need to prove them wrong, sir. Please. Well, I understand all this. Byonna byonna mbitegeera. I think we are dragging this matter unnecessarily. I have told you it is being handled by professionals. We're leaving no stones unturned, and I can promise you once again that no innocent person. Nkala agamba nti ku kino nkibasobeza teri muntu nga talina musango ateekeddwa kugenda maaso bandi abonyaabonyezebwa. Era omuntu yenna aba talina musango talina kugenda maaso ba nti abonyaabonyezebwa ajja kuteebwa. Bakoze okunoonyeza kwonna okwetaagisa kakatudde erwe. I am not a policeman. I trained as a criminal lawyer. Namulegesa nti siri wa poliisi wabula natendekebwa nga looya. You can open up to me. Osobola okugenda maaso ba nti ombuulira amazima. I am speaking the truth. Namulegesa nti sebo njogera amazima. You're speaking the truth. Oyogera amazima. Tell me why you killed the girl. Lwaki wassa omuwala? Murder Anita, sir. Sinnaba kutta Anita sebo. Sinnaba kikola. I'm so very innocent. Sirina musango wadde. For me to prove my situation because she was found in my apartment. Sirina bwe nsobola kyegaana olw'ensonga nti yasangiddwa maka gange naye nga sirina musango wadde. Sirina kyemanyi ku ekyo. I can swear on my last Nsobola okulayira drop of genda maaso bba nti ku kino kankakasa mu nkakasa yonna eba yeetaagisa. Well, your statement says that you Saatimenti egamba nti and you came back and met her dead. wagenze okudda musanze mufu. You called the police. Wayise poliisi refused.
nabadde nsobeddwa Very confused. nabadde nsobeddwa. This is the first time this is ever happening to me. I wasn't sure. Agamba nti gwe mulundi Person ogwasoose olaga nti ekintu ng'ekintuukako bwe ganadde mu kikangabwa magezi ganensibye mwenye magezi gakwesiba ebiseera ebisinga. officers putting cops in the car, and then they arrested me. There was no time to even explain anything. wabula mbwe yagenze okudda Innocent. ku kino kyo b'ofiisa bamutadde buteesi mu mmotoka kubanga basanze The registrar. b'ofiisa bateeka omulambo mu mmotoka ekyaddiridde mukwata tebaamukkiriza kwewozaako gamuteeka buteesi mu mmotoka kumwongerayo. Can never be true. The registrar couldn't have found that report. It's impossible because he knows that I'm one of those people who have been fighting against cultism on campus. So how can I be one of the cultists? Era mu kaseera kano kennyini This is all. kigamba oba nti mu likodi ze ng'akyali ku ssomero alabika y'omu ku bavubuka baali abakyamu. Mwana mulenzi agamba nti ate yakirwanyisanga ekyokuba nti bakola effujjo ku ssomero kati ate nandibadde ntya nga nze neenyigira mu abo abakola effujjo ku ssomero ate nga nze nabalwanyisanga bulwanyisa. So I'm going to employ the area command officer to release him to me. Sir, we do respect. Era mu kadde kano kennyini bwe tudde lwe Why? lwaki Retired high army officer. okimanyi nti munnamagye yagawumula ku kino simanyi nti oba naasobola ensonga ogyekkiriza Position in the army or wherever. oba mugyasoba ki. Our fairness. And it remains a fact in our justice system that an innocent person or persons should not be punished. Era mu kadde kano kennyini agamba nti okusinziira ku mateeka nga bw'agamanyi tekikkirizibwa newabadde oli mujaasi oba kiki naye kasasuulibwa nti talina musango. What he needs now is a tiwali ngeri yonna gy'osobola genda maaso ba nti mune ate mumboneresa nate ekika ekyawaggulu olina kugenda maaso ba ni omwesonyiwa bwesonyi What you take me for? kakatudde erwe You just calm down. kakkana. Innocent. What I said is not enough to make you flare. I only made a fair request. That's all. Fair. You call this fair? Frank is out there languishing in the police cell for a crime we both know he did not commit. And you're here asking me to be your girl? Is there anything? Namudekisa nti ddala mazima kyolina ogenda maaso ba nti omanya munna ali mu kkomera eri nga talina musango kati gwe oli wano ogenda maaso ba nti onkubaganya ate mbeeredde emuwo golaba kyabwenkanya. Lowooza siya obadde kinaabwe soga olinde ndeka osobola okukakkana sina byensikkakkana neesonyiwa kale onansonyiwa With all my heart. naye n'omutima gwange gwonna. Mwana muwala yekwakkula neeyongerayo weeregerese yasigala atunudde mwana mulenzi Frank ng'ekyokukola tewali. Mwana muwala mubuulidde amazima namudekisa nti munna akyali nate mu misango ali mu kkomera ate nga gwe nza musimanya njagala musimanya biki twatwala eri okukyusa dde erwi mu mmotoka ye oba nkyogeredde mu kaseera kakyamu yatuula mu ggaali ye mu kaseera kalo kennyini weeregerese gina maaso bandi akuba serefu sobola okuleka nti asimbula mashini ye yeyongereyo. Tugenda mu maaso ne sinema katudde erwe tulengera mwana mulenzi Morgan Van Vika manya ge origina tujja mujjukira mu sinema nga Beyonce ne sinema eyitibwa Darkness of Sorrow kaka tulengera kadde kalo kennyini. Yes, sir. Well, you've seen the place? Yes, I have. Actually, a custom officer used to stay here, but you can transfer to the area command now. Okay, yeah. So, you can manage this until you sort yourself out with it. Yamudekisa nti ojja kubeera wano paka ng'omaze okugenda maaso ba nti weetereeza ngeri emu oba endala.
I'm sure it will come. Thank you, sir. Thank you very much. Musajja otubambye yasiima nnyo. Mwami ono ennyamba gy'amuyambye mu byonna bwe wasobodde ogenda maaso bani yabikwasaganya mu ngeri emu oba endala. Bamwita Jebora Dabo ag'obusaale. Kimulabe mu sinema nkuyanja. Mwana munenzi yasigala yeebuusa. Musajja musira kisango ono sobodde ogenda maaso bati bune amuyamba mu mbeera ey'obuzibu. Beere wano yeri maaso bani ensonga se paka lwanaagenda maaso nti yeetereesa. Ebizibu ebiseera ebisinga bijjira abatabyagala ng'olinga agamba nti waliwo ababyagala. Teyagala bizibu kujja gy'ali naye olabira awo ng'embeera eyonoonese obanga obudde busse ku bunnaabwo. Come on, leave me. Professor, I can't believe you did this. Sobola kikkiriza n'okosa ekintu ng'ekyo. Compound. Can you vouch with anything that you know that young man? Olina ky'omanyi ku mulenzi oyo. Kakkana mukyala. I've realized that I'm the only one that can help this one. Okimanyi nti nze nsobola okuyamba omulenzi oyo. Must you bring him into this compound? Obadde oteekwa muleeta wana. What are some friends that can accept him? There are other ways you could help. Wandibaddewo engeri endala gy'omuyamba. That's his job. He doesn't want to bother. Takyalina mulimu. Must have his reason for that. Ekyo wandikifunyeemu ensonga mukyala n'okitunuulya kirimu eggumba. You will be happy when you help him. Yamusaba mbuntu. Ask you one thing. To remain in that footstep. Namutegeeza nti olina okugenda maaso bani omutegeeza alina kubeera eyo mu boys court. Saa bintu byakunsanganya nja kimugamba ekyo. Ekyokubeera mu boys court ajja kubeerayo. Ne mmalanga kwebuuza ku bakazi bammwe nze ndekka n'okundeka siya. Leka naawe ekikunyiiza ekyo n'ekikujja mu mbeera. Mukyala kyamuyisa bubi nnyo okuba nti omwami mbu teyamaze mmugambako timunange nina gwe ndeeta okubudamya wano. Naye omukyala amusabye nti kyalina okugenda maaso bani akola amutegeeza talina kuva mu boys court. Alina kubeera mu boys court. Mukyala yakoowa abantu. Waliwo abantu nga tebaagalira ddala ate munnange genda maaso bandi banyigirizibwa mu ngeri emu oba endala. Tudde eruuyi. Tulengera retired mu kaseera kano kennyini. Kaakati mbulira lwaki mwatadde suspect. Sir. Sibu. This command is too big to resort on sentiments on what is purely legal. We practice democracy here, and everything is based on the rule of law. What do you mean by rule of law? Kikyotegeeza mu ekyo. Kikyotegeeza mu ekyo. Administrator, before I retire from the military. That is not the point, sir. And so. Eyo si ensonga ssebo. Kale ensonga kiyompa. All the investigations carried out in. Agamba nti okunoonyesa kwonna okwakoleddwa kwalaze nti omulenzi alina musango. Person herself. I beg your pardon. Sikulidde bulungi. Mockery on the police department to take this case to court. There is forensic report that actually confirmed that the suspect has never carried a gun before. It would be laughable for us to even argue that the suspect was pointing a gun at your daughter while she was drinking the poison. Era nga kigambo kuba nti kyazuuliddwa. Sema okumanya bannamagye bazibu nnyo muntu ng'aliko mu magye mbu abadde ayagala omwana bamusibeko omusango mbu simanya nsonga muwala we Mundu n'amulagira okunywa obutwa. Naye ng'omuntu gw'ayogerako takwatanga ku Mundu wadde esusongola ekisasi. Bantu bazibu nnyo ebiseera ebisinga ng'anoonya waakusibira okubeera mu kiki. Bantu bazibu nnyo si bangu wadde n'akatono. You can petition the commissioner or the inspector general of police. My boys would be very, very proud to show why they released the suspect. Could it be I pushed my daughter to take her own? Era mu kaseera kano kennyini Why did I? ng'amasugenda maasoba nti annyonnyolwa yagenda maasoba ne yasirikirira naye mu kusirikira yeebuusa nze nasindikiriza muwala wange ddala masima kuba ndi atuuka ku nsonga eyo nakola nsobi. Kino kidde eri abasajja ebiseera ebisinga osobola okugenda maasoba nti okaka omwana ne sikkaka yenna kati bagamba nga wayise mwezi gumu biki byeddirira tudde eruuyi. Okay, but I'm not just comfortable with the constant request of you asking me to come here. Gundi siri mumativu ekyokuŋŋamba okujjanga wano. Ye mwana mulenzi amuyita Mike
Godisani agobosali. Come. Sembeda. Come, Richie. Sembeda Richard nawe. You don't have to be nervous over nothing. Tulina gena maaso banti otya mutali. My husband inside out. Nze bba wange mumanyi. Buli kimukwata ku ne buba omumanyi. His programs can change. Omanyi pulogulaamu zisobola okukyuka. Manyi biseera bisinga. Kiba kibi nnyo kino kikuyigiriza gwe omusajja ayina bizinensi. Gy'okola ng'omukyala akumanyi nti bwe zoole zinawera 12 todda waka. Kati mbona obudde busigadde obw'emisana. Bakasawa nga 10. Awo akola buli kimu kyonna ky'aba ayagala kubanga aba amanyi ssaawa zo z'okomerawo waka. Kati olwo gwe baleese mu lujja luno awuliriza amaloboozi nti sugulindeku. Let me tell you, many women have been caught by their husband. Namulegesa nti leka nkubuulire bakyala bangi bakwatiddwa mu kikolwa nga kino. Schedules and programs. Omusajja asobola okugenda maaso bani bamukyusa pulogulaamu ku mirimu gye. Namulegesa nti bba wange wanjawulo ku basajja bano abalala b'oyogerako zo wange mumanyi. Nga lwaki basijja tutyasya ng'otya ki gwe tuwulira ne bogumujjamu n'essaati bintu byakugjamu saati suukulike wangi bintu byakugjamu ki songa zino sigitegedde bulungi. Mwana mulenzi n'akootakoota nadda eruuyi kiri waka wano n'akololakolola n'akomonta n'oluwa mu kaseera kalo kennyini katudde eruuyi. Kimanye ekyo olina okumanya nti Morgan nali sirina kakwate wakati wange naye naye nali mwagala. Omanyi ebiseera ebisinga neewunyisa ng'oyogera. Kwegamba okusinziira nate mwana muwala ennyonnyonnyonya gyennyonnyodde mwana mulenzi nate Frank. Kwegamba Frank agifunyemu noga nti oba ono abadde ayagala Morgan. Naye mulegisa nti Morgan mbadde sirina kakwate wakati wange naye naye mbadde mwagala bwagasi nga bw'obeera ng'omuntu omwagala bwagasi era ng'ofaayo nnyo ku nsonga yonna ebeemutuuseeko. Tegeeza kuba nti muli mukwano baki naye ng'ofaayo nnyo singa balina obusu bonna bonna omutuuseeko. Omanyi ki? All you said, I have confided in my heart that you know nothing about us. Bino byonna by'oyogedde bigenze maaso bandi oyinkakasa nti tolina ky'otumanyiiko wadde n'akatono. Starting to sound as if you're going to tell him all I said. Of course I'm going to tell him. Oh, you think I'm not? Well, I'm going to tell him about everything you said. Era mukadde kalo kenyini yamutegesa nti ku kino kyo nyina bba mugamba buli kimu kyonna ky'oyogedde. Tekikola naawe. Labayo. Try to feel a brother here. I'm only pouring my heart out to you. Okay? And I see you as a good girl. Kulaba ng'omuwala omukulu tugenda maaso banti oyogera bintu ng'ebyo banne tonsisa. Thank God. Hai Katonda. You know that's all you've been saying. You know what? Okimanyi nti bino bina by'oyogera bikyamu. To rubbish anyone or paint anyone black outside. And I appreciate you stop telling me this rubbish. Era mu kaseera kano kennyini mwana amutegesa nti mbadde ndeesa wandibadde olekera awo kuleka nti omuntu yenna omwogera ebintu by'ekisibu ng'ebyo n'otaddamu gira maaso bano ekikola kale neetonse komaawo fuluma lumu yange kale oyinza okuba musage nedda oti ssebo genda kale nemugoba nnyo bannammwe ne mubalemesa gwe wenna noonyirira otyo nongobaganya obugobaganya genda saagala tandise n'okumpaayira bantu nga basebo nnyo. Yasooka n'atuula erowe kwegenda maaso bali aserekirira katudde ebbali tulengera kadde kalo kennyini ne mwana mulenzi Morgan
Morgan yagala labe dalani kumbe chali isa maaso nekyala tali mu nsonyi wadde amanyi bba waddira katono yamugambye ojjanga bambi kyekane Morgan wanne Morgan ensonga zonna azirengedde bulungi eri wakati wa nakyala ne mwana mulenzi Richard wayi tebandabira wano